Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita, nga mmaze okutandika omulimu gwange ogw'okubuuliriza ku butemu obwaliwo Lukido mwe yattirwa. Bwe ntyo nali nsazeewo ntandikire ew'omwami Patrice kubanga y'omu ku abo ow'omuluka be yali ambuuliddeko ebitonotono ne njagala nzuule ebisingako awo. Bwe ntyo nali mmaze okwefubitika wansi w'akayumba ke era nga yali akyaliddwa abaami 3 okwali Mawagala ne Kaweke n'omulala gwe nali simanyi bulungi. Omukyala yali alagiddwa okubeera ng'abajjulira era bw'atyo n'aleeta emmere. Bwe yagiteekawo n'atabaako kyayogera ne nkakasa nti yali teyandabye nga nnyingira wansi w'ennyumba. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula Linda Kiggweeyo afumita mukira. Emmere bwe yamala okugisaawo mu ddiiro n'addayo n'akima enva. Bwe yatuuka mu mulyango n'aduumira akaana akaali katudde nti, "Vaawo ggwe nteekewo enva, simanyi tondaba, nze kaana ggwe simanyi ng'olibaamu akassa." Patrice kwe kumugamba nti, "Nnyabo, omwana wange gw'oduumira oti akukoze eki? Bw'obaako ekiruyi okimalira ku mwana." Omukyala mu kifo ky'okwetondera bba yakwata bukwasikaana n'akasindika eri Patrice nga bw'agamba nti, "Simanyi towulira, genda eri kitaawo, nze sizaalanga ku mwana." Akaana we kaali katudde yatereezaawo enva. Kino Patrice tekyamusanyusa, kyeyava asindika akaana ne kadda ekyennyumannyuma nga bw'agamba nti, "Wamma ddayo otuule ndabe kyakukola. Oba tazaalanga ku mwana nange omusajja alina abaana teyandinfumbiddwa." Akaana bwe kadda ekyennyumannyuma ekigere kaasimba muli mu sseppiki y'enva ne kyetinda. Kiwenyo nga tekinnawenya w'osula. Nayagala okuseka naye nga sisobola. Enva ezaali ezansanyuse oba nga batabiseemu n'ettimpa, akaana bwe kaaziribatamu ekigere tezaasigala mu sseppiki. Zonna zaafuna we ziyita ne zituuka ku nze yali yeegongomise wansi, wamma ggwe ne zinkola ogwawa lugali. Nawulira nga mmengeya naye ng'obulamu bwange busaanawo. Nalaba nfa ne nfubutukayo gye nali neekwese ne nzirawo ku lusebenju ng'obulumi bwagala kunzita. Ekyali mu nju kyali kissa kineggula. Akasambattuko kaakirako ako akabeera mu kisaawe ky'omupiira abasambi b'oludda olumu bwe baba bafumbiikiriza abalabe baabwe nga baagala babanywesa akagoba. Olwo Mawangala, Kaweke n'omusajja gwe nali simanyi abaali basirise obusirisi oluberyeberye baali basitudde enkundi nga bonna bayiikidde mu Patrice okumuvuma olw'okwokesa omwana enva. Kale olabye, ye munnange yaliko abaamwasirira, naye nze akaana k'enkwale saalina yadde aŋŋamba nti ng'olabye okujja enva. Omukyala yalaba bamusibyeko akanyaaga n'alaba eridda ebweru, oba yagenda mu ffumbiro oba wa nange saamanya. Nalaba agenze nange ne nzirayo wansi w'enju kubanga n'obulumi bw'ekibambulira ky'enva bwali bukendedde. Patrice ne banne bo baali bakyali ku lumu nga bayomba olumoonyere. Kino kyannyamba ne batawulira bwe nkukuta nga nzirayo okwekweka. Nga mmaze okukkalira mu nfo yange n'okubasimba amaaso, omusajja oli gwe nali simanyi yatandika okwesansabagana agamba nti, "Ennaku zino ekisiraani kitugoberera buli gye tulaga. Gwe kale olaba tutta omusajja wa Katonda ataalina musango. Kyokka Kaweke nkubuulire, ekyasenga okutukoza ebitanyirira bwe butamala kwetegereza ttoomu. Singa luli lwe wali naye mu mmotoka nali musemberedde ne mmanyi enfaanana ye, ku luno nandibadde sikuba oli ataali mu ndagaano." Ekyo tekyali kirungi, wabula nze kye mmanyi ekyayonoona byonna
y'emmotoka okutomera mu kkubo. Singa teyatomera ogamba ebyo byonna byandibaddewo. Bw'atyo Kaweke bwe yayanukula omusajja oli. Nze ku lwange nalemwa okutegeera kye baali bategeeza, weewaawo nawulira erinnya lyange nga likoonebwako, naye omulamwa gw'emboozi yaabwe gwannema okuzuula. Mpozzi bwe namala okujjukira bye nasoma mu bbaluwa Patrice Nswazaluguudo gye yawandiikira Kaweke eri gye najja mu tterekero ly'ebitabo, ne ndyoka nzijukira nti ebigambo kufa ne kutta bye baali baddiŋŋana entakera byali bikwata ku nze. Awo nno emmeema ate ne neebikka buto, ne nnyongobera n'ebirowoozo ne bikyala. Kye nali nkola olwo nali nkivuddeko. Bye baayogera mu kiseera ekyo nabiwulira, naye siikulimbe nti nabitegeera oba nti nabiyingiza mu bwongo bwange. Nagenda okujjukira okwebikka nga bukedde. Ebigambo bye nawulirako byebyo bye baayogera nga banaatera okwawukana, ebirala byonna ne binsuba. Bwe batyo baateesa okusisinkana ewaawa ddanga mu kiro ky'olunaku olwokubiri ku ssaawa 4 zennyini. Naleka banoonya eddagala basiiga omwana eyali ayidde enva, nze ne neemulula mpola n'enjota. Bwe nagguka mu bulungi bwa nsi ne saagala kwerambika mu luguudo, kyenava nkwata akakubo akaasalira mu nnimiro za nnyabo ntere nziguka eri ewa ssebo. Nali ntuuka nti mu musiri gw'endaggu ogulinaanye entembo ne nnengera omuntu eyeemulula mu lusuku. Awo okumpi nange waaliwo omulamula omusaakaativu, nange kwe kweseebulula mpola ne neekweka omwo. Nagenda okulaba ng'eyali mu bitooka awulukuka ng'adda wano mu bbanga mu ndaggu. Ekyammala enviiri ku mutwe yali bwereere nga bwe yazaalibwa. Olw'omwezi okwaka ennyo nasobola okwekkaliriza ebyamuliko byonna. Nasinga kwetegereza bintu ebyeru bye yali ayambadde mu bulago, mu kiwato, mu biseke by'emikono gyombi era ne wansi mu ku bukongovule. Omuntu bw'amala okwekanga enseko ze zisenguka okuva wano ku mumwa we zibeera, ndowooza ne zigenda zisenga eyo munda, mu kifuba oba mu lubuto. Mu kiseera ekyo singa nali nsobola nandisese ne banfukako n'amazzi, nga ndaba engeri omuntu eyo yali obukunya gye yeetigoonyolanga ng'azina, nga bw'afuukuula omugongo nnyini ate n'ayawula n'abuuka. Yeeyongera okukola ebintu bingi ebyandinsesezza singa nali wa kuseka. Yagiranga n'afubutuka emisinde okwetooloola ennimiro. Mu lusuku ebitooke yagendanga abikuba endobo, ate obusuku obumpi ng'obwabuuka bubuusi. Emirundi egimu yeesittalanga ku bintu ne bimukuba ebigo, kyokka n'ayimuka n'adda ku mulimu. Teyalwa, najjanga adduka ayitaawo ku mulamula we nali nnyimiridde. Endaggu zaamugaana okuziyitamu, zaamugalika kyabugazi n'amagulu ne geeralika. Bwe yeevulungula yasibira ku bigere byange. Aba asimba bw'atyo omukono ayimuke gye yakuba amaaso ng'alaba omuntu ayimiridde. Nkugambye omusajja bwe yayimuka n'agenda atyekuula emisinde, n'ebinnyonnyoto bye yali atadde ku magulu ne bikutuka. Nange bwe nafubutuka saatunula mabega, yogayoga mu luggya lwa ssebo. Bwe nabuulirako abeeka nga ntuuse, baŋŋamba nti oyo yali musezi. Nali mpalaza bulijjo empaka nti ku nsi tekuli basezi, ku olwo lwe nagyemulukuka, empaka ezaawattuyo ne zinvaako. Ate bwe natuuka mu buliri n'otulo twambula, olwazibirizanga nga ndaba omusezi, ate nga ndaba abasajja banzita. Olumu naloota nga akayumba ka Patrice kambuutikidde. Nalaba otulo tugaanye mu buliri n'envaayo n'enzira ku mmeeza, ne mpandiika bye nali ndabye ne bye nali mpulidde nga bifa ku musango. Awo n'obudde bwe bwakeerera ne nnyingira emirimu emirala. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe ey'omukaaga. Nzikiriza tujja kutandikira awo Mukama bw'anaabakkiriza twongere okumanya biki ebyaddirira. Akuume atakumira mpeera.